mukama mu kibiina gw'omyuka Norbert Mao leero akakasizza agenzijja consultations zawedde musajja nali serious kintu akyagala ani ali mabega wa Mao yeye nyini yali mabega we naye sinaba kwogera naye ku nsonga eno yennyini nga consultations ziwedde nayogerako naye nga zitandika kati abantu baffe kibalina okumanya nti akalulu kano akoobwa sipiika kalina ebintu ebikakolako ekisooka pulezidenti wa Uganda yennyini nga chairman w'ekibiina ekisinza abalonzi mu palamenti yakasalawo tosobola kufuuka sipiika owa palamenti ya Uganda nga chairman w'ekibiina ekimuwuliriza nga kikyalina omanyi kati ababaka bakayingira kati ne bwakolola kati bawulira kyagenda okubagamba kye bagenda okukola ki okukola n'olwekyo mwine endagaano wakati wa DP n'ekibiina kya NRM endagaano weeri endagaano eno does it also extend ku bintu nga bino tetuukayo endagaano yaffe eyo twagenda okutuuka mu kulonda nga tennakula bulungi era kyovulaba nti NRM ate naffe yatwesimbako ffe tetwagisimbako presidential candidate naye ku bifo by'ababaka ate baatwesimbako kubanga yali tennakula bulungi eringa bulaba bino bye bayita second trimester nga omukyala ali lubuto nga akaana kati otandise okukalaba mukalaba naye nga tosobola nakutegeera kakazi kawala oba kalenzi kakati tugenda mu kulonda nga tennakula kutuuka ku masa abiri erya coalition oba erya maja agali mu political parties and organizations act n'olwekyo tetunnatuuka naye kakati kino kyakola ekituufu ye president general w'ekibiina naye kati kino akikola nga MP omulonde owala Rupeche talina blessing ya kibiina ekibiina obviously aba ne blessing yakyo kakati okujjawo nga kyabalalu eriyo ekibiina ekiyinza obutawagira muntu wakyo ng'avuddeyo omuwagira naye tugende mpola so nga deputy president we mu kibiina ne bammemba n'obukulembeze bw'ekibiina you are behind your own ku kifo ky'obwa speaker kakati olaba mwami Kungu kankubulira ekintu kino ekibiina tekinaba kwogera ku nsonga eyo tetunnatuulako ng'ekibiina ne twogera ku nsonga y'obwa speaker naye kyemmanyi tujja kutuula naye ekibiina kyoyogera ku ffe tulinayo abalonzi 6 nakugambye abo tebasobola kusalawo speaker wa parliament okujjako nga bannayuganda twagala just tubeeraawo omanyi mu Uganda wano nzi yenazudde kyangu nnyo okubuguyaza abantu okusinga okubannyonnyola ne bakikkiriza nti waliwo ababuguyaza mu Uganda wano it is easier to fool people than to convince them that somebody is fooling them so n'olwekyo easier to fool them than convincing them that someone is fooling them so wano mu Uganda kyangwa era bannabyabufuzi bajja n'akola statement omusajja agenda naye kati n'afuluma wali nga ku byagenza okukola tekuliko kitwala musajja ayingidde mu kayumba akalimu omupiira Arsenal ezannya ne Man U nze ebyo nze sibikola so nja kumunoonya asooka anyinyole kati mu consultations mulimu clearance ya President Museveni bwe bateriimu nze simala budde honorable ogabe ogenda kolotya nja munoonya mbadde sinamufuna kubanga nange mbadde busy mbadde wabweru wa ggwanga naye kakati ngenda kumufuna so ogambye ogenda kolotya ogenda kunoonya honorable Norbert Mao omunoonye ku ki ngenda munoonya kubanga nina ensonga because what are the chances nti agenda kufuuka speaker wa parliament oganti omuntu yenna okufuuka speaker wa parliament oyina okubeera ng'oyina clearance the blessing ya mwami Museveni kubanga president Museveni ekibiina kye kyekirina majority ey'abalonzi ayina okukuwa clearance oli okutegeera nti agenda kukuwa obuwagizi well atugenda consultations zawedde kati n'olwekyo ngenda kumusisinkana kati nze ntegeere kuba nze ndi deputy president siri muwagizi wa kibiina bwe naamala okutegeera nja kujja wano mbabuulire ekiddako ku bwa speaker so what if
blessing ne clearance yokuva ewa mwami Museveni teriwo. Kakati awo bwe bateriwo abo ffe tulina abalonzi mukaaga DP mu parliament mwina abalonzi mukaaga. kakati naye bwayongerako amaanyi ge ag'okunoonya obululu aga amaanyi gaba gasobola okuwezeza ddala obululu ng'abalala bonna bwe bazze bafuna nga President Museveni si yabawagidde. So n'olwekyo kano akalulu ka palamenti omuntu yenna okufuuka speaker, you must have the clearance of the president of the Republic of Uganda who chairs a party with majority voters in parliament. Tikiriko nadde ndikati wa mwangude tategedde President Museveni oyo ayimirira na wali liba tugenti yakuba ne ku masimu. tekisoboka. Yeah, So but nabye honorable Dr. Tango Doi nga kakasa ebibadde biyitingana ku kigambibwa nti seke ya kisalawo agambye mu bigambyo nti there was consensus mu SEC that the status quo should be maintained. Speaker mwami rather honorable Aneta Ntamong, deputy speaker mwami Thomas Tayebwa. So mwami Museveni yakubiriza SEC kati ekirungi tanga bwatuga nti there was consensus mu SEC. I doubt therefore nti mukama wa ina clearance yokuva ewa mwami Museveni. ekirungi ne president wa Uganda nina meeting naye jengeno kuba nayo mu manguko era naye nja kimubuuza kati nze sikyali kusalya kukolera mistake mu byabufuzi bya Uganda atubulire eje akakalulu tebakateekawo obuteesi ti mugende mwesimbewo kalulu ka kukulembera organi oba an arm of government si kyangu kutugamba kiringa kakati kugamba nti akati tukubise posta tugende mu UPDF tusimbewo nafa abantu bafe kuba bakeko Tetsoboka. tetwategera na kutegira nga beesimbyewo so n'olwekyo gwanga tulitwala empola mpola naye nja kwebuuza ku president w'ekibiina ne president wa Uganda yennyini nja kumubuuza nja kutegeera kuba wano tebakolerawo nsobi wano tokuba posta n'ogamba nti bayimirire wabweru awamaani ebe tuyina kubanga tugenda maaso n'ebintu ebino. Oyabalinyo kale ku radio 4 radio 7 ne radio 8 honorable Dr. Fred Mukasa mbidde gwenina olunaku olwo ebigambo bye obulira bulungi nnyo. Abantu nabawera ku kifo ekyo bangi abegwanyiza sofa bakavaayo Lydia Wanyoto muna NRM Aneta Ntamongo kenyini nao Norbert Mao olina Passes Namuganza nabye kumbaka wa parliament okuvaringa mu yumbe naye leero wage nange njagala kati eriya abakafuula akakodyo omanyi kati buli lwoyogera njoze kati ku kifo ekinene bwe kityo oba olinyisiza portfolio omanyi tukyalinayo omulonzi kati gwe nakugamba supreme voter kati addako asobola n'okusanga nga weetambulira bibi oli mu katale n'akufuula member wa parliament kati yabulayo yaliyo naye akufuula akulonze ku bwa minisita. Ekyokubiri nti abalondebwa abasinga bamanyi nti ebyafaayo biraga nti ababaddeko ba candidate nga ba NRM ku bwa speaker okugamba nti totukubisa akalulu vaamu batera okufunira entebe bwe bakutuuza ennene bwe bungi bw'abaana bavuddeyo abamu bakuuma bifo abalala baagala bafune ebifo ebisinga ku bwemupi bwe bafunye kuba bw'okola bwoti omutaka ajja bayita nti abatuuze kati mu kubatuuzaawo abasinga baagala kuwandiika kiddako owaye kakati nze maliriza na kino kale nze muzeeyi bwompa kino nze nvaamu kakati abamu bali ku ebyo kana akalulu njagala mutunuulire bino ebintu nti president wa Uganda kikyayagala mu parliament ya Uganda gwe bw'obeera eka kyebuuze kwebyo byayagala mu parliament ya Uganda kikyolowooza ekiremeredde amongo ekyo kyekisinziirwako mukyusa baleeta omulala. Kino ekisanja tetulabyeko SFC mu parliament eyo nti eze nga bwe yajja ku age limit yali age limit balina kuba kibooko balinye so nga ate eyisiza naye ebintu ebiri contentious nga coffee bill n'endongooseza mu tteeka ly'amagye naye
ayina engeri gy'abadde akwata ababaka n'abagamba kati mwe kyemuba mukola bwe tuba tutuuse kwena ensonga gye mutakkaanye nayo mumufulume mutuule ku lubalaza muyingire nga tugiyisizza kakati bannayuganda bambi bo nga bw'obalaba baga abantu baffe bafulumyeeyo era tebabaddeeyo naye nga biyise kati ono baitona banita Mungu sisuubira nti wabaddewo sipiika amusinza okubeera mobilizer wa NRM mu parliament ya Uganda tanabaawo so President Museveni mu bimu ku bibadde bimweraliikiriza emyaka 5 egiwedde parliament tebaddeemu. What does that mean? Does it mean that she has more chances of getting his blessings? Kati kwekyo awawangula kati goyina kundeeterayo kyatawangula kyekigenda okuleetera President Museveni agambe nti awo sigwe twagalawo. So bwe muba mukola analysis ku byobufuzi abantu mwino bateerawo amapeesa gonna ne mugategeera ne bagategeera awo ne balyoka basalawo so akakodyo kali awo president yeyongedde maanyi ga kwagala kubanga yeyekolera ku bya parliament oba amaanyi gasigaza takyayagala gamalire yayagala gateeka walala. Obudde bangamba wano nti kasita mawulire ga wire ngoma gayise bantu bansirigo vacant webale kubeera nga obabuusa mbu basomesa M23 ne bagitegeera. Yes. Omanya abantu abamu kubanga buli lwoyogera ku kintu nga kya lutalo abantu abasinga bakirabira mu negativity oba negative bakirabanga katono President Museveni bwe yali alwana bamuyitanga muyeekera abayeekera kakati abantu abaali eno nga olutalo gye lutanatuuka nga n'ebizibu tebannaba kumanya ngeri yakubikolako bo balowoozanga nti abayeekera bo bakoze bubi okulwana kyokka nga ate babeeranga wano nga ssaawa zigenda okuwera 8 ogw'emisana bw'oba tonnaddaka ng'obudde bukukutte era batugamba ababeerangawo nti zaweranga ssaawa 10 ng'olina ebitundu mw'otakyayinza kuyita nti Makinde toyita Nansana tokyayinza kgenda nakulabye nti nga bakuttira mu kkubo ababbi basobola okukwata abamagye nga baba batambula balinga njuki kati ate ng'ebitundu bye bawambye bo abayeekera aba Museveni eyo buli bwe bawamba nga wo batandika n'okulonderawo obukiiko bwa LC bateekayo obukulembeze abantu batandika okufuna ku kweyagala omuntu alabira ddala tewakyali akoona bino bipanda gaali nti bakoonya oluggi baluggyemu bakutte mukyalawo abaana babatemyeko emitwe batutte bye baagala kati ng'ebitundu bye bawamba yeewadde emirembe kati abantu eno yonna kwe kutandika okusabirira ewaffe batuuka ddi so kakati na bino ebya M23 naye ebitundu byewamba bye biddamu emirembe. Okay, good. Tugende buterevu wile ngoma omwogezi wa M23 amawulire gayitingana ku mitimbagano nti ekireka yattiddwa enkya lunaku olwaleero amagye g'eggwanga erya DR Congo wakati nga wakyaliwo endagaano y'okussa wansi emundu nga kata naggwanga erya America bali megawo endagaano eno tutandikirawo kiki ekigenda maaso mu Eastern DR Congo now that this news has happened. Ekyamazima waliwo waliwo target ezigenda zikolebwa naye nga zikolebwa mu ngeri ya drones nyonyi ezimu ziba nyonyi ezimu nga just target drones nga zikukwata naddala bano abasirikale abalemera smartphones nalowooza nti oli mu lutalo ate n'osigaza smartphone kakati basobola bulungi nnyo okuweereza ka drone ne kajja kakubira ddala nga naye kagoberera bugoberezi coordinates zo abasirikale bangi abajasi bangi bafudde mu ngembeera eyo bacommanders bangi babadde babattira mu mbeera ey'okusigaza amasimu drone ne zibakuba kakati M23 abatuuliriza yandibadde tebakyajogera nako kuba kakati bafunira ddala alliance namba ne bayita Congo River Alliance fighting groups zonna ezaali zitwana ezisinga ezaali zigoberera okutereeza eddembe ly'obuntu zeekwata ne zikola alliance eya ddala kwe kubeera nti olina omukulembeze n'ogamba nti Bertrand Basiimwa mukulembeze wa M23 naye kakati
ono yali chairman wa electoral commission Konele Nanga kati yakulembera ki yakulembera coalition yeyo so nolwekyo fighting forces ngojeko biri ebirala biwazalendo byani ebyabaddido manyiroha ebita abantu ebikwatagana ne government bo bano bakola alliance etereza etwala territory era ng'ekigendererwa bwe kiba tekisaliddwako ekyaddala gye bakola mu 2023 gye bakola e Nairobi kyakutwala bukulembeze lwaki batuuka okutwala obukulembeze nti otuuka ekiseera ne bagamba edda ffe tusome ebyawandiiko bw'oba osoma ebitabo waliwo Uganda since independence by Fairs Mutiibwa waliwo bannansi we baatuuka ekiseera abalwanyisa colonialism ne bagamba naye kakati tulekedde awo ffe okulwana tetukyayagala kutuwa kino tetwagala tuwa musolo mutono tetwagala subsidies tetukyayagala tuwa all we want now from the colonialist is his place kakati otuuka ekiseera nga byobadde osaba babigaanidde n'ofuna okumatira nti tebikyavaayo ng'ekisigaddewo kiri kimu gwe kutwala ntebe eyo ewatuula abigaba kakati M23 oba eyo Congo River Alliance kyeyagala okukola kubanga abantu battibwa abantu bafa Masisi area yonna abatuuliriza muyina okutegeera bano si bannalwanda abali e Congo si bantu b'e Rwanda abali e Congo omanyi waliwo ekintu abantu abatannamanya bulungi East Africa etambula etya bo balowooza nti abantu abalwana eri mu M23 bannalwanda bannansi b'eggwanga erya Rwanda nedda bano bantu babiti biringa bisatu ekiti ekisooka kyekiti nga abafuzi b'amatwale bwe baali basala eggwa amawanga ag'enjawulo baddira eggwanga nga abantu abaliwo boogera Lunyarwanda eryo ettundutundu ne balisala lyo ne baliwa Congo kati nga bwolaba wano abamu beyita bafumbira abamu beyita naye nga boogezi ba Lunyarwanda nti ekyo nakyo kyasalibwa ne kiweebwa Uganda kiri kyasalibwa ne kiweebwa Congo eriyo bannansi ba Congo aboogezi b'Olunyarwanda nga bo baasalibwayo busalibwa bwe bati so abo bwe baba balwana abamu eriyo n'ababeera obubeezi nga balinaanye oba bo bw'olaba kakati nga bw'olaba wana abafumbira balinaanye mountain mufumbira kati n'eri eriyo obusozi bwe bayita Mulenge oba Mulenge Hills kati nayo abandi badde abafumbira bali banyamuki Banyamulenge kakati nabo gye bali ekyo kiti kyakumeka kyakubiri kati eriyo ekiti ekyokusatu nti bwe baali bakola mu 1885 egyo bayita gundi eyo baina bagiyita oba gye bayita nayo Berlin Conference oba biki King Leopold de Ville nga aweebwa olukusa afuna olukusa okufuna abakozi abagenda okuyamba eyo mu Congo nti bajje mu buli nsi gy'oyagala 1885 bajje yonna gy'oyagala bajje bakuyambeko okulima emmwanyi okusima eby'omutaka okukola ki kati eyo implementation bekyo kyakolebwa mu 1925 ne balyoka bayita abakozi okuva mu buli mawanga okujja batandika okukola njagala nnyo singa tubadde ne calculator wano wandibaze omuntu eyazaalibwa mu 1925 kati aba ayina emyaka emeka 1925 kanonye calculator yange wano ayina emyaka emeka ogambye mwaka ki 1925 myaka 11 kakati abantu abajja okukola e Congo mu 1925 olowooza bajja balina emyaka emeka abaava e Rwanda n'abaava e Burundi
okuyingira Congo okutandika okukola bajja 25 nkugambye ne balinga emyaka nga 25 kati abo bafa dda ne be bazaala abandi badde n'emyaka 10 nabo bakola ki bafa kakati abo oyo jajja na kabirye obo kitegeera oyo jajja wakubiri kakati bo abo be bazaala kati be bazaala abaana abali mu M23 Bakongo boogera Lunyalwanda either nga bajjajja baabwe baleetebwa 1925 obanga basalibwayo obanga baki baveyo mu magundi mu nsozi ezo mulenge kakati abo bonna boogera Lunyalwanda naye nga baki Bakongo mu mwaka gwa 19 ejajja tugenda kuweza 35 mwenda nkaga mu 5 Masisi area yonna kyali tekitu n'abazungu kyovola nti mu 19 Kongo egenda kukola semateeka waayo yo yagamba kati buli muntu yenna yateeka mu legal principle gye bayita jus soli jus soli kyekyobeera nti oba gwe bayita son of the soil nti omuntu yenna gwe bazadde wano abeera munna Uganda eyo ye principle abala bakozesa jus sanguinisi nti gwe kasitoza alibwa abazadde nga bo bawano oba wawano naye eri jus soli yateekebwa mu constitution ya 1996 nga bagenda okufuna independence nga kati kitegeeza nti buli muntu yenna eyazaalibwa mu Congo si nsonga oba oyogera Lunyalwanda oba oyogera luki oba Luganda oli muki mu Congo era ebizibu byabanga bitono wabangayo ebizibu historically ebyabangayo ng'abantu bano aboogera Olunyalwanda batuuka ekiseera nga be bakiifu bonna abamasisi area nga ne obululu bwe bujja era be balondebwa era nga wabeerawo skirmishes zabangawo naye ezo neeno zabangawo gwali bwakugambala mu Gilberion bwagamba ki bwagamba era byabangawo obukulembeze bwonna bwateekebwangawo ngabo kyovula batoyinza kusika gwe gwosikidde wano mu Buganda oli bwabeera omusika bamuwa engabo ne bamuwa n'effumu kitegeeza nti obwami buva muki mu ngabo ebyo si byebyo ebibi kati saawa eno Bamubutu Sese Seko kukuwaza banga yayongera okutandika ono gwoyogerako Mobutu Sese Seko kukuwaza banga moi Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wazabanga moi Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wazabanga élu président du mouvement populaire de la révolution et de droit président de la République. Je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Oyo Mobutu Sese Seko yali president wa ggwanga eryo era yali nga eggwanga baliyitana Zaire ogamba yali w'amaanyi nnyo era nga mu bantu abaali balowooza nti tebayinza kuva mu Konge mu Zaire eyo y'omu ku bo ye yabasookanga naye yatuuka ekiseera embeera neekaluba nnyo ng'abalwanyi bava mu buli ludda be yali kubanga ye yennyini yatandika okukyusakyusa amateeka nayagala okutandika okusazaamu obunnansi buli obwobuzaale n'atandika okuleeta ebizibu ku bantu aboogera Olunyalwanda n'atandika okulowooza nti n'ekiboogeza Olunyalwanda ekyamazima Lwanda yebawagira babeere wano kakati oba olaba n'atandika okunaawuza entalo mu nsi endala ebiseera ebyo Uganda ekyamazima ne Rwanda si kituufu nti baali baagala nnyo kakati Mobutu oyo asigale nga ye mukulembeze si kituufu kubanga waaliwo ebyokulabirako bingi ebya revolutions ezaali zibaawo nti waliwo eyawa neyaffe eya 1986 nejja ne wabaawo ate kakati eya Rwanda 1994 kati ate ne wabaawo ebizibu ebikolebwa nti mu 94 olw'obutooletoole obwali buzze nga buteekebwawo era abafuzi b'amatwale e Rwanda baali baleetedde abantu okulowooza nti waliwo amawanga era n'abamu bagalowooza nti mawanga nti bano Batuusi
bano bahutu nayogerako ne President Museveni juzi bwe twali mu kiseera kya kalulu e Mayuge n'agamba nti ebintu ebyo myoga nti kati bano abatuusi bo babanga ng'omwoga gwabwe bulaalo bulunzi buki kakati bo abazungu ne balowooza nti eyebeere ethnic community bali balinga balimi ye yagamba egyo myoga naye jajja bali bagifuula amawanga kakati abakulembeze ababi bano Habyarimana bate ne babikozesa nga mobilization tool okulowooza nti bw'ofuna leadership challenge kwata bano bolowooza abakufaanana kati obakwase buli omwe ejjambiya ate me bali bolowooza nti tebakufaanana ne balyoka baleetayo ekitta bantu ne batta abatuusi kumalira ddala miliyoni nga namba Katonda n'abayamba ne bawangula olutalo kati bali ne baddukira mu Northern Rwanda ne babagoba President Paul Kagame ebiseera ebyo yali Vice President naye ngera ya commanding olutalo olw'omu North ne wano twalina olutalo lw'omu North naye libaaluyina ngera naye eyitibwa North ne balyoka bafugaza awo ne bagenda nga ba FDLR ne balyoka bagenda e Congo kati Mobutu bw'ajja nga afulumiziddwa kino ne waddawo obukulembeze obw'enjawulo Kabila omuto ajja akwata naye buli muntu eyakwata obukulembeze bw'e Congo ayina ensobi gy'ataakola nti ku bonna tekwali ensobi gye yakola ku bonna tekuliko yazimba magye g'amaanyi era e Congo amagye kyekimu ku bintu ebisinga obuzibu ng'ogyeko development amagye ne road connectivity nti ekisooka amagye ego manafu ate tolina namakubo naawe gakutuusa gy'oyagala kukulembera kati ne batandika ng'akulemberera ku WhatsApp oba ku SMS okumanya nti erinze enfugayo kakati n'okutuuka etatuukayo nga yeetaaga nnyonyi kati bwe gamba President Tshisekedi akyaleka eggoma abeere awo ajoge ng'ono bw'ayisaamu omutwe n'akuba jjaamu mu buli kitundu kya Uganda n'okugendayo tasobola kuba kakati ne airspace naye eri controlled by M23 kakati kitegeeza nti eggwanga lyonna tolisobola ddikulembera n'olikola ki n'olimalayo but what comes first development oba bukulembeze bulungi nti eriyo obukulembeze bw'osobola okuteekawo kuba bukulembeze human resource tetukulembera omanyi waliwo kye bayita micromanagement naye ate bwevaawo ekisingira ddala okubeera qualitative mu ekyo bagiyita nano management awo nga buli kimu gw'okyekolera obukulembeze tokyekolera you can delegate naye kasita obeera ne acceptability oba legitimacy osobola okukulembera abantu so bwe baalemwa okukola amagye baatandika okulowooza nti biri ebigye ebyekitta bantu ebyadduka e Rwanda ne bigenda mu Congo nga bi FDLR nti kakati bye bigendanga okubayamba buli lwe bafuna challenge ne bafuuka mercenary force government gye yeeyambisa jukira yalina ideology ey'okuttanga ezinzira ku mwoga kakati abantu abafaanana be battira eno nkugambye eri gyebali gyebali olw'okusalibwa kw'ekitundu gyebali olw'ensozi ziri gyebali olw'abajjajja ne bajjajja abaali bajja okukola oba kitegeera so kakati abantu ababafaanana bwe bagamba nti kungu gwe bagenda kukutema lwa nnyindo n'eri bigenda okugendayo nga waliwo abagirina kakati be battanga eno mu Rwanda ate n'eri gye bali kubanga olw'ensonga ziri otuwadde bano actually bantu be bamu na bano naye ensalo ezaasalibwa n'ensonga ziri endala gye bali be babadde batteena ate gye baddukidde ate babasanzeyo ababafaananira ddala baga kakatire era bagenda basoma kutta kati ate jjukira bafunye amaanyi nti gavumenti bwekukozesa nga gwokola olaba n'omuntu wano asappulayinga obuwunga amagye aba n'abakuumi era bw'obanga omubanja tomubanja nnyo nga bw'obanja owakatali kakati balijjukira babagamba mutulwanireko olowooza be bamala okulwana emmundu nga bazidiza gavumenti nga babeera nazo bakyayina ideology ey'okutta abantu naye bakyayina n'ekigendererwa ekyokudda e Rwanda bawambe so n'olwekyo ezo challenge ezo zaaleetera abantu abatuusi ab'omu Congo abakongo okubeera nga ebbanga lyonna bo
babatanga bwe bali vulnerable ebitundu bibabeera pamu dakika tujitandikira ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 twagala kemka nsonga ya M23 now that olunaku lwalira muligayitingana nti omwogezi waabwe atidde olunaku olwalira lwaki bayitibwa rebel group why do they refer to them as a rebel outfit bwe bakola ebintu ebyo nga bingi batabani baabwe ne bawala baabwe ne bayingira ensiko kubanga ebintu ebyo byali bisusse bagezaako okubitereeza ne bakola n'endagaano abantu baffe abatuwuliriza M23 nga bwe nabasomesa wano kyali kiva ku ndagaano ye29 ey'omwaka 29 gye baakola ennaku z'omwezi nga 23 eyo ye 23 gy'owulira omwezi ogwokusatu ye Maachi M23 March 23 yes 29 y'endagaano omwaka ngerimu ekitta abantu kikomezebwe ekyokutta abantu baffe bano abantu bakulaakulanyizibwe development ebeereyo kati bwolaba ekigenda maaso goma luddawa oluguudo olubadde lutwala olunaku lulambo okuyitawo abantu batuukire kakati batuukire essaawa 2 kubanga abantu batandise okukola enguudo gye bakontrolinze eriyeyo yonna gye bakontrolinze batandise kakati infrastructure development of course DRC yo esibye banks tezikola kuba balowooza zijja kuleeta sente eno mbano naye kakati bakozesa francs nga bwolaba kakati nti twamala ebbanga ddene nge South Sudan sente ya Uganda yeekola kubanga ffe twaliyo nga tusuubula so n'olwekyo abantu bano ne bakola endagaano ne bayingira ne mu gavumenti mwami Kabila ye yadda mu kwekyanga bwekyanzi kukola bubadi agenda okumaliriza nga tagituukiriza ekitta abantu kyeyongedde aganye okudemobilizinga FDLR aganye okola ki ne bafuluma endagaano eyo ne balwana okugiteeka mu nkola kiva bagituuma M23 kati we tutuuse olutalo terukyalirwa M23 fighting forces nyingi ezibadde mu Congo kati ezeegatta ebibiina by'obufuzi 17 byegatta fighting forces nazo groups nyingi nezeegatta zonna ezirina omulamwa ogw'okununula eggwanga kati nezooka zikola Congo River Alliance akati ono mwami Wire gyabadde ayogerera tubadde n'abogezi bangi ababaddeyo babadde ba Rene Abandi bayogererako gundi Lawrence ne boogera kakati ono yayogerera Alliance eno n'olwekyo abantu balina okumanya kino kyava mu kubeera nti bano bakulembeze ekitundu kye bakulembera kirimu abantu miliyoni 10 South Sudan bali abantu bameka Eastern DR Congo ni bukadde 10 bukadde 10 bwe bakulembera buli wansi waabwe South Sudan no zino bukadde banga 11 12 kitegeeza bakulembera abantu abenkanankana n'aba South Sudan bogende no Burundi ina nayo nga 10 na something so kitegeeza bano toyinza bayita barebo si bayekera ate bali mu government batadde ward administrative units naye tebannakkirizibwa nsi ndala kuba eno si nsi ekyo tekibayisa bayekera kibayisa banunuzi abantu baabwe babayita banunuzi mu lulimi lwabwe okay good okuttibwa kwa Wire Ngoma kutegeeza ki kuzza emirembe mu Eastern DR Congo kyekimu ku bibi ebibeerawo abantu bangi nkugambe badde babatta olw'amalala ag'okulemera amasimu kakati ono engeri gy'abadde omwogeze alabika ndoze ebintu ebimu abadde naye reference points azikolera na ku simu kakati ekyo bye kiraga kiri kintu kimu nti ffe betugamba nti tukkaanyiza tukoze ceasefire mwe ne mukola olukwesikwesi nga mukyakozesa budroni bwe mujja ewantu ne mutta abalwanyi abantu baffe ate abakulembeze kubanga bano si balwanyi kitegeeza nti commitment oba okwewaayo kubiteeseddwako kutono ekyamazima nalaba ne President Trump agamba kakati olutalo luweddeyo nenseka ne ngala kakati America eyina interest zaayo mu Congo DRC yo interest zaayo era nali kugamba wano bwe twajjako lumu ne tusomesa wano waliwo abantu abalowooza nti international community omonga mutadde Europe na America nti bajja kubayambako okujjako gavumenti eriko
Nembagamba nti priority ya government ya America kati eriwo ya kukolagana nansi ezina directing mind and will ku Congo DRC okusobola okufuna coltan ne lithium bya bugagga era ng'ensi zeba nga ne bwekuba obukubye ne bwe BP nga bazza ensi ziri bbiri Uganda ne Rwanda kyovula nti ezo Trump ye talina budde bulwana nazo akolagana nazo buki buterevu so nolwekyo yo America interest yayo yali eyawuka ku interest ey'abakongo bo kye baali banoonya mu agreement ezo nolwekyo agreement eyogera birala naye ku ground biki lwaki Ngoma why him why do you think he has been targeted abadde yize target ekisooka olwokuba nti kakati ali identifiable newe nkugamba esimu eno ekyokubiri kikola amawulire ne balaga nti kakati abasajja tubanywezezza akati oyo omu agenze ejjeri nafunyo tugambye ya Congo lijjawo amaanyi olujja nga waliwo abali mapega waalyo zino drone zino zolaba these are isolated foreign cases foreign assistance cases bino ebintu biyambibwa akati olutalo ololaba luine ensi ze lwafukamiza ne zituza ku ttaka naye diplomatically abantu ne basirika South Africa yali ekyenyigidde mu nnyo ne Burundi naye babafulumya nenga tobazi basanza busanza ku border UN peacekeeping forces nazo balina okuzambula ne zidukira mu bali betwala banga nga ani Ngoma agamba toka run jump bebo ampuliriza isn't jetwogerako yeno on edobozi lino lya kati gutusubira nti mugenza okusinza ku mawulire wire Ngoma incident eyo eyokufutiza abasikale katuwulirize kata move quickly jump quickly hey quickly don't joke to M23 my bro don't joke that is army for the people don't joke move quickly jump quickly hey quickly don't joke to M23 my bro don't joke that is army for the people don't joke Don't joke with M23. That is the arm of the people. Dobozi lya Wile Ngoma. Abundu bazungu bagamba jump quickly. Bali babalesenga ba muntu nsolo. Baba kambwe. Malewo. Obanyi Kongo eyo yolaba baina bajita gladiatorio circus muzungu. Boba chiku amajebo walu amekomanda go bali bakalonda olwamulonda ye nayambala bulingi zinongeza abavubuka bino Kongo babera umukujoga na kubera nabachala mu hoteli abera ne floor nambe juda bawala kakati bali mu bintu byakuzanya ku nsongeze etagiza ddala obukulu kye navanku gamba wano nti lumu president yajja n'agamba Northern Province eno yeetaaga okwongeramu amaanyi ekyo n'akwata n'alonda yalonda omwami bamuyita Kisembo n'amuappointinga aberenga commander akomandinge Northern Province bamukonako bukonyera bamugamba president atoyo gwolonze go deployinze yafe emyaka 10 emabega kakati ekikulaga bafunyo kati bo bali mu theatrics naye obuzibu bungi obuli mu Congo. Okay, so kati peace kubanga tutunaba kulaba reaction ya government ya Rwanda. I've had some people saying we need lwaki Rwanda yankiza nnyo mu kino, people are demanding twagala tuwulire babeko kye boogera ku kino. There are those who predict nti FADC Nigeria Congo may pay heavily for what happened ko Ngoma. I don't know what you predict given the circumstances that enaku ziddako Congo especially may pay very heavily. Ngabe nakugambya alliance ne kigenderwa kya ekikulu kutwala Kinshasa. Okubeera ngeri mu Goma mpisa ekuuma mpisa na kuwuliriza ebiteeseddwako mu ndagaano. Singa balina clearance okuva mu international community kale mutwale n'akatayi tekakola ki tekasala balina capacity taking over Kinshasa. Naye ekibagamba nti lwaki owulira Rwanda nze tunulidde nnyo ebyobukulembeze bino ebyobufuzi bya East Africa ne Africa yonna.
ojokebere mu tripartite meeting eyatula eyali musadaka ne East African Community eyatula ku nsonga zezimu ne communique je bakola mu communique eyo mwali mu one of the major reasons ezino kuba worked on yensonga yo ku demobilizing oku addressing ensonga ya FDLR ziri entala hamwe ezadduka e Rwanda nga zimaze okutta abantu kati gwolowooza nti zisula zaagala kusigala Kongo bakugambye bali mu kusimba misizi emiti emisizi obesawa yonna babo baagala kukolerera kudda Rwanda bakyusa obukulembeze era bwe badda bakoleki bakwata obukulembeze naye batandikire kuki kuba bwe bakoma tumanyiwo so n'olwekyo tosuubira yo Rwanda kubeera ng'esirise busirise kuzinga mikono kakati lwaki Uganda naye inayo ku bakuumi eyo Central African Republic lwaki Uganda teyagala kuzanyira ku South Sudan ekigibeerako lwe baagala okuwama ng'egendayo kubanga nekkonyi eyo we yatuuka ekiseera ng'eyo gy'asinziira ensi tesobola kwekuuma ng'ekuumira munda munju mwokka abasajja bases zetulabe za America mawanga agenjawulo naye kakati yo America erowooza yeyoka ina okuteeka base zaayo mu mawanga amalala tikisoboka so ensi zirina okwekuuma naye si kyangu kubanga njagala kutegeeza obuzibu obubeerawo kakati era omusajja wa Congo ono atukoze bubi kubanga ensi eyo is a very very key commercial ally mu East African Community gye twandyetaaze kubanga bino bye tutawaana tugamba twagala access to the sea through Dar es Salaam ne Mombasa ne Congo eno yennyini eyina waterfront area ya kilometers 30 mwezi mobili eri kugundi ku Atlantic kuvanga ne bombo nolwekyo nayo yennyini ng'ekkiriza ne tukwatagana tusobola okudeveloping enguudo ezituukayo ne tubanga neyo naye efuuse port eya ddala njagala okutegeeza gwokimanyi nti Uganda nga baterezezza ebyensuubulagana ku Uganda ne Congo nga byatereze ne biterera bulungi sente zetufuna mu kusuubulagana ne Congo mu mwezi gumu zisinga zetusobola okufunira mu economic partnership agreement eya UK oba European Union market zetuyinza okufuna mu mwaka mulamba so the best economic oba partnership trade partner ina kuba DR Congo si Europe so olutalo luli olutukole ddala bubi nnyo lutufiiriza ng'eggwanga era wano juzi nalina abantu b'empulira bagala Kenya kabe kalakase bategeere bajenizi mwebale nnyo kakati tuyina mu byenfuna kye bayita thy neighbor syndrome mu byenfuna eyo egamba nti ensi ey'omuliraano nga Kenya bw'efuna ekizibu obutabanguko efuna obuzibu ku byenfuna byayo naye bagamba nti ate ensi ezigirinaanye nga Uganda nazo zifuna obutabanguko obwenkanankanira ddala n'obutabanguko obuli mu nsi efunye akatabanguko akaddala ddala egyo bayita thy neighbor syndrome so n'olwekyo abantu baffe mulina okutegeera nti ensi ezitwetoolodde tuyinanga kuzisabira busabizi zireme kufuna buzibu kubanga butukwatira ddala nga yeffe ababufunye singa baba bafunye ono wano agambye Congo webale kuweereza okay kanda bona Radio 4 hello Adamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh good wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nze muzukulu wa Jikulumba Umaru Kalyesuwa na Ichemba Butambala yes Umaru nebazeza nnyo mwami Dr. Mukasambidde n'okutusomesa okwo n'otulambika naye bwe nsookera we twasookedde mbadde nsaba mwami Museveni abeere liifali kati bano abali mu kabbinkano Dr. Mao Triple M n'omukyalo Lina Muganza bagende mu penalty omupiira ogumanyi akuba ku muti adde ebbali ateeba atwala obwa sipiika ekyo tebakubaganya nnyo na birowoozo kuddaawo kulumagana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wabali nnyo muganda wange nti omukulu abeere liifali wanjisebo. Hello Radio 4 owai wanjisebo kunsunsu zikwoli mwami kungu webale okutuweereza webale kuwuliza sebo ono yogedde ne Hannington bwambale nde wano ekyebando. Yes Hannington
omukulu mbidde oyo mwagala nnyo kubanga y'omu ku basajja aboogera ensonga n'enzitegera bulungi era mwebaza nnyo okubeera nti alambuludde ensonga ayina ebintu byagenze n'akonakaawo n'empulira nga ayogedde kale ku bintu by'enkulaakulana ate ebigambo bye bizimba so nebaza nnyo okuba nti musajja ayogera ensonga ne tuzitegeera ate kale okuba nti musajja mulivu nnyo ekyenkalidde awo. Wabale nnyo ssebo muganda wange okuva ekyebano kwagala nnyo ku nsonso zale. Alo. Amanya ne gy'oli ssebo. Tono bulaza Nathan Egayaza. Yes Nathan. Ssebo webale tuweereza nnyo. Ssebo. Era tusimanye empeereza yaffe ng'abantu beegayaza. Naye wabula. Munange nyinza ogamba kintu kimu. Ssebo mukoze ekyamaanyi nnyo. Oba waliwo omuntu ayogera ebintu ngamba oba munange oba alinga mbega oba alinga ayagala kumanya munange Uganda eri kuki walayinze waliwo ebintu byempulira netuwulira obusungu ngaffe abantu abamu abawuliriza naye nze sibitegedde beera bulungi ssebo. Biki byotategedde ssebo? Webale kugobera muganda wange abigayaza batulabire bagete bagala nnyo. Onagamba Kungu, thanks for the show. I am Moses Chiandongo. I am tuned in. Webale Kungu nkulamusiza nnyo mukulike weekend. Mbuuza mukasa okola mulimu ki? Okay, nedda tegeza mukasa omulala bajjo. Mr. Nkulamusiza nze Freddy nkulamusiza ne Freddy Bidde. Mbuuza Honorable Bidde munnamawulire yasavingako mu majje oba yaliko ambassador wa East Africa bwino yamujjawa oyo naye Honorable so kusoma mawulire ate munamateka sabo why okay kandabe Adam this is Mukose Mutwalib tuning in live from Kakumiro district. Mukose webale kuwuliriza muganda wange okuva e Kakumiro mbagala nnyo abeeyo kandabono Radio 4 hala wanjisebo wanjisebo yali Adamu wange munnange webale kuwuliriza ono kinyindi Kamengo Douglas. Yes Munakamengo ndala kuwuliriza ku mwami ombidde Munakalungu munnange obuuze ssebo wande ne Kongo wanda amanyi gajjawa kubanga nabira abaana bayemu 20 bala obusobozi obufuuka ensi okwekutula ku Kongo ne bafuuka ensi ng'ensi ye wande n'amaanyi gajjawa ng'ensonga eni yalukanga y'amaanyi nnyo andaga amaanyi weegajja abantu abo bali kumpeereza kale wabali kuwuliriza kafuna semba munaye. Hello. Wanji. Mkwada mkusewa jeba lekosera mkama wange. Sema wali kuuliza. Na vice munamalo wa timu Roni Simple okuva Erweza Mukayembe. Naye mkwada mkunchesera kugamba Radio 8, Radio 4, Radio 8 tezituka Gonde, tezituka Mujinja. Tusa mukuru barambaruga hala atenya sa Radio site Jinja. Baya basuga na badeke Jinja ni bangamba. Bagala ku Radio 4 babenga bawuliye ife kampani bife Jinja. Ati bintu bya mwami oyo bane bawino abamujja bandange mukama Katonda naye nga abana batimoni siba kwe bali ku Radio Fence ne banalweza ne bannakyulwa ne bekoome bona kwe bali tebagiva ku Radio 4 Radio 8 Radio 7 teyanza amina sebo bale nyo munesigenda kwongera kwa mwami Kagangoba angoba wano okuba amawulire mu lulimi Oluganda. Kandabe wano onagambye okay toza tugenderawo Dr. Kadika Wedio. Ekibuuzo kisinze okunsanyusa waliwo omwami abuuzizaawo nti naye ddala Rwanda amaanyi egajjawa genganiddeawo kati nno kankubulire ekyamazima ekyo ekibuuzo olina kyebuuza ebuuza ekibuuzo kyamagezi abantu abamu ebintu ebimu tebabitunuulira Rwanda eyo bw'ogitunuulira mu sayizi egenda eyingira mu Kongo Rwanda okugigeraganya ku Kongo mu sayizi Kongo esinga Rwanda emirundi 92
Congo erimu ensi almost emirundi 10 okwata mu Rwanda 10 okufuna Congo emu kati Congo mu population wa bantu obungi kati yava ku milioni 9 kati mu kubala kuno okuwedde erina abantu milioni abantu mitwalo milioni 10 wow Rwanda ina abantu milioni 10 na meka 14 kakati kitegeeza nti ere n'abantu Congo yekola ki yesinga naye njagala mutegeere bino biringa kukuba bikonde ekikuba ebikonde si size ya muntu guba mutima gwa muntu kasito oyingira mu ringi bwoti kyosookerako bwe buba kutya opponent wo wallahi ne bwobuukabuuka otya toyinza muwangula aba ku mazzi akati Rwanda eyo gye mulaba eyina abantu abalayira nga yakazaalibwa bayinga Bayisirayiri nti ye talifiira ku mavivi afiira ku magulu ge kwawangalira ne bwomuwa obuwangazi ng'afukamidde takkiriza waakiri ye yeegabira obukulu ng'ayimiridde n'afiirawo akati balina omutima bagiyita national spirit. Uganda kyekintu kyegezaako kuzimba mu patriotism abantu baffe nabo bafune gye bayita national spirit ng'enso gitunulira ng'eyiyo ng'ekizimbe bwe kikwata omuliro omuntu tatandikira ku kubuuza kyani kyekyahamu ti okay nga bw'olaba America erimu abantu abaava mu buli nsi Native Americans bakansangwawo bo n'okubaawo balinga bya bulambuzi batono naye Twin Towers zajja mu mwaka 2000 na buli kati wali amanyinyinizo bw'oba toli munoonyereza toyinza kumanya nannyini bizimbe so eyo national spirit. Abantu balina okuba n'omutima gw'eggwanga okuba n'amaanyi agakola ebyo amawanga amalala ge